Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Bwali Butamanya. Bingi bye tuzze tuyitamu okuviira ddala we twakatandikira, era katono nnyo kukubirako omumulimu ebyo bwe twafundikirira essuula yaffe eyayita. Kasunsa y'ebibye oba oboolyawo byali bimaze okubeera nga byasiba byali bikutuse oluvannyuma lw'okubeera nti yali amaze okusalirwa emyaka 3 agimale mu nkomyo. Okwo nno nga kwali otadde okubeera nti eddagala lye yali aggye mu baganga okubeera nti abuzaabuza omusango nga lyali terimuyambye. Lubega yasobola okudda era munnange n'anyumizibwa byonna ebyaliwo n'okutuuka okufa kwa mwana muwala Flo, n'asalawo okubeera ng'atambuza obulamu bwe, era okwo kwe yasinzira okubeera ng'awasa ne bafuna obulamu obwali obulungi n'omukyala gwe ŋŋamba nti oboolyawo yali amutuukiriddemu. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'e13 n'omutwe ogugamba nemwa emirimu gy'emikono. Kakofu Junior Secondary School, date December 8th, 1950. This is to certify that Yakobo Kasolo has completed 3 years at Kakofu Junior Secondary School and has reached Secondary 2C. He has passed the Junior Leaving Examination in the following subjects: English 55%, Geography 45%, History 40%, General Science 48%, Religion 70%, Conduct fair. Signed, Bald Head Headmaster. Simanyi obanga mu kubuuzibwa nze nabuzibwabuzibwa. Gwe nze yasoma emyaka emingi bwe gityo nandiyise ntyo obubi ennyo mu kubuuzibwa okwasembayo mu kusoma kwange. Taata yali alowooza nti nga bwe ndudde nga nsoma neeyongedde okutegeera n'okwagala okukola ennyo n'emikono, naye ekyo si bwe kyali. Gye nakoma okulwa mu masomero, gye nakoma n'okweyongera okukyawa ennyo okukozesa emikono. Ku ekyo nayongerako okukyawa okubeeranga n'abantu abakulu n'okuwuliriza bye boogera, naddala eby'enfumo n'engero zaabwe ez'edda. Nze nalowoozanga nti omuntu bw'amanya Olungereza ng'ebyetaagibwa okumanya abimazeeyo. Buli lwe nasanganga bannange be nasomako nabo nga tufukuta Lungereza, ye nno bwe twabanga mu bannabyalo abatalumanyi nga tubaleka batunyonyeza mitwe ng'egirimu endege nti abaana bamanyi Olungereza nga baasoma. Olungereza twalumokkolanga ne tusaaliza abatalumanyi. You boys, where did you enjoy thoroughly last evening? I came at yours and felt inconveniently because you had been out. Oh yes, Dad and me went at market and we were not at home. Okunyooma abantu abakulu n'obutagenda gye bali kwanfiiriza bingi. Empisa zaffe ez'obuwangwa n'obuntubulamu saabiyiga. Ekiseera kye namala mu kyalo nga nvudde mu ssomero kyayongera okuntamya awaka, kubanga taata yagezaako nnyo okunkakaalukanya okukola obulimu bwonna bwe yajjangamu ensimbi ezaatuyambanga. Lumu yanvuma nga tusitula emmwanyi embisi ne nnyiiga nnyo. Yaŋŋamba okusitula endebe y'emmwanyi ngifulumya ebweru ne mmugamba nti, taata sijja kugisobola, ezitowa nnyo. Ye kwe kunziramu nti, mulenzi gwe ojja kuba munafu lubujje, simanyi na bw'olibeera mu nsi. Nawaliriza endebe ne ngifulumya nga bwe ngikulula ku ttaka. Twagenda okumala okwanika emmwanyi nga ndi musunguwavu nnyo, ate nga ne taata yeeyongedde okweraliikirira olw'okulaba nga nnemeredde ddala okuyigga emirimu gy'emikono. Mu kiseera ekyaddirira nawandiika ebbaluwa nnyingi nga nsaba omulimu gw'omu ofiisi we nasuubiranga okugufuna. Ebbaluwa zange naziwandiikanga bwe nti: Kyamutuula Village, Private Bag, Nakaseke. Dear Sir, I am asking you to be good, to give me job in your office.
I can read English and I speak it fluently. I got excellently good marks in religion. I studied in Kakofu Junior Secondary School. I enclose a copy of my certificate, awaiting for a pleasing answer. I am Sir James Kasolo. Mu Luganda ebbaluwa ey'esoma bw'eti: Kyamutula Village, Private Bag, Nakaseke. Ssebo, nkusaba obe wa kisa ompe omulimu mu ofiisi yo. Nsobola okusoma Olungereza ate mu kulwogera neekansa. Nafuna makisi nnungi nnyo mu ddiini. Nasomera mu Kakofu Junior Secondary School. Nkuweereza kopi ya certificate gye nafuna mu ssomero. Nze Ssebo James Kasolo. Ebbaluwa eyasinga okunterebula y'eno ab'omu ofiisi eyatundanga embaawo gye bampandiikira nga badda mu yange eya 11 Oktoba 1951. Kagunda Sawmills Limited, P.O. Box 24, Buyanga, October 26, 1951. Mr. Kasolo J. Kyamutula Village, Private Bag, Nakaseke. Dear Sir, thank you for your application dated 11th October 1951 for a job in our office. We note that you seem to have concentrated on 2 subjects, i.e. English and religion. Our needs are for men who can use their heads and hands to the best advantage of our enterprises. Your best employment would be the teaching of English and religion. We very much regret that we have no job to offer you. I am, Sir, yours faithfully, Chavda Manager. Ebbaluwa egamba bw'eti mu Luganda: Kagunda Sawmills Limited, P.O. Box 24, Buyanga, October 26, 1951. Mwami J. Kasolo, Kyamutula Village, Private Bag, Nakaseke. Ssebo, tukwebaza ebbaluwa yo eya October 11 esaba omulimu gye twafuna mu ofiisi yaffe. Tulaba nga wasinga kusoma bintu bibiri, Olungereza n'eddiini. Ffe be twetaaga wano be bantu abasobola okukozesa emitwe gyabwe n'emikono olw'obulungi bw'omulimu gwaffe. Gwe omulimu ogusinga okukusaanira kwe kusomesa Olungereza n'eddiini. Tusaaliddwa nnyo olw'okulaba nga tetulina mulimu gwe tuyinza kukuwa wano. Nze akwesiga ennyo, Chavda Manager. Lwe nafuna ebbaluwa eyo lwe nalabira ddala nti eby'okusaba emirimu mu ofiisi nsaanira ngire nga mbivaako mala okukola ku birala. Saalwa nga nsaba taata akkiriza okuntandikira akaduuka mu kyalo ky'ewaffe. Naye teyalonzalonza ng'akkiriza kye namusaba. Yakuŋŋaanya siringisi 2,000 zonna awamu. Siringisi 4 ku zo yazitunda mu nte ye ey'omugongo eyali ey'enzaala 2. Ekisenge mwe twassa akaduuka twapangisa kipangise. Kyaliko n'akasitoowa mwe twakuumiranga ebintu bye twabanga tetunnaba kusumulula. Ennyumba omwali akaduuka akaffe yalimu masaŋŋanzira amanene, oluguudo kyakuwangaaza olusalira mu mwasanjala egenda Embalala. Mu kaduuka twassaamu ebintu ebisinga okwetaagibwa mu byalo nga bino: omunnyo, sukaali, sabbuuni anaaba n'ayoza, amafuta g'ettaala n'ebibiriiti, swiiti, pawuda, vaseline hair tonic, ennazi, essowaani, ebikopo, empapula, ebbaasa n'ebirala. Bannange, obutamanya bwa kabi. Nze nali simanyi ng'ensimbi z'edduuka nazo ziteganya. Nalowoozanga nti bw'ofuna edduuka ng'otuuse ku bugagga ne ku ddembe lyennyini gwa nti ensimbi zikusanga mu dduuka yo. Bw'oyagala okuggalawo ng'oggalawo, bw'otayagala kuggulawo tewali akuvunaana. Eyo y'endowooza gye nalina nga ntandika okutunda edduuka. Taata yangulira akagaali Philips kanyamba okuleeterangako ebintu ebitonotono okuva mu kibuga ate nange ntambulirengako.
Mu baguzi abaasooka okugula ebintu mu dduuka lyaffe mwe mwali omuwala Juliet Nantume eyali asoma mu Kabobbo Primary School. Yali aweza emyaka nga 15 egy'obukulu kyokka ng'ali mu P7. Yalina entumbwe ng'obunyirivu ekirako ey'omuyima. Yalina akabina ng'omuntu ayinza okulinnyako n'awanula amenvu ku kibanyi. Yayogera ng'asekaasekamu. Lwe nasookera ddala okumulaba nga bamutumye okugula sukaali mwe namwegomba. Olumu ku ngero ezituyigiriza okwerabira lugamba nti ssekawuka kaaleka ku lumi bw'okalaba okadduka. Singa olugero olwo nali ndukutte bulungi ne nzijukira bye natuukako olw'okwagala Anne sandiganzizza Juliet ng'ate naye akyasoma, naye olw'obusiru bwange namuganza ne ntoolanga n'ebintu mu dduuka nga mmuwa. Bye nasinga okumuwa bye bino: pawuda, sabbuuni anaaba, vaseriini ne swiiti. Namuwanga n'ensimbi asobole okugula by'ayagala ku ssomero n'okucakalako ng'abayizi abalina ensimbi babaddeko gye bagenda okulambula n'abasomesa baabwe. Juliet bwe yajjanga mu dduuka okugula ebintu nga tudda mu mboozi kunyumya, ng'olwo n'abaguzi ntandika okubeeganya nti bantawaanya. Oluusi edduuka nagisangako kufulu ne ngisibira ddala ne tudda mu sitoowa ne tunyumya ne Juliet bwe yabanga avudde mu ssomero okujja mu dduuka. Bwe yaddangayo ng'abeeko abalimba nti abasomesa be bamulwisizza ku ssomero. Okumanya nga twayagalana ne Juliet namusuubiza n'okumuwasa naye nakkiriza okunfumbirwa. Yampandiikira ebbaluwa ku nsonga eyo nange ne ngiddamu. Ebbaluwa ye yagamba bw'eti: mpuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira olwakadde akatali ku ludda lwaffe. We tujja okusinziira tweyongereyo tusobole n'okumanya ebyali mu bbaluwa Juliet gye yampandiikira. Akuume atakuumira mpeera.